Yes, akati kanambandiza ku Fadi TV jujina kusaba subscribing ate olakinge video eno. Bambi amawuli genzi na gisawo mawuli gannaku nnyo. Si mawuli malungi okutwaliza wamu kusadi aba presenter bonna abasinga bakola ku radio wano mu Uganda yaffe. Mawuli mabi nnyo. Musajja manyikitwa nga Alex Ndawula munaye yasangibwa mu nyumba yo nako lweggulo nga afudde sabade sawa 3 nya ezikiro munaye yabadde afudde. Wabula ekyamu nsete kinaba kutegerekeka bulungi. Kutegerekeka bulungi nina kusaba subscribing ate olakinge video eno. Fadi TV YouTube channel gyo kutusangako updates ezina valuable kade. Alex Ndawula yonko basajja ade bakola wali ku mukuto gwa Capital FM ku radio ya Capital FM. Capital FM chiwa mukimanyi Capital FM emanyikiddwa wano mu Uganda yonna yemu ku ZDS kyasinza okuweereza programu zawe nga baziweereza mu lulimi oluzungu. Capital FM Capital FM CX FM wabula Capital FM amanyi FM egalo kufananyigizaamu kone Capital FM zino radio ezimu ku radio ezikyasinza okukwata abantu mu babiri wali mu kibuga Kampala eziweereza mu lulimi luzungu lulimi lungereza era nga musajja mukulu Alex Ndawula ade asikiriza abaana bangi nnyo okwegatta mu media ntanga bagenda okukola ku radio era abantu abasinga bangi nnyo bamwenyumirizaamu kuba y'omu abayiridde okubanga baachivinga ku radio ze bakolako kuno kuliko Ray P yomu kubagenzi ku mutugo gwa Instagram nakola kinabika bambi nabikani mukuru Alex Ndawula nasaba Katonda Mukama amuwumuze mirembe amawuli enze jenga jiwa Ray P ku mukuto gwa Instagram ne ku Facebook gabadde gatambula era ne gundi ne Anatalia Ozi kosaniza alatone we bategeeza nti Alex Ndawula yomu era eyabasikiriza okubanga begatta ku mirimu gy'okukola ku radio jukira Ray P mukozi ku Galaxy FM bali ababiri baza alatoto ne Anatalia Ozi bakola ku Next Radio radio eya Next Radio kubakola baza alatoto ko sanani ni Anatalia Ozi. Alex Ndawula munaye abadde muweereza w'amaanyi wabula Alex Ndawula abadde kyajjawumule okukola ku radio kumala emyaka 4 nga akola ku Capital FM yabadde kyajjawumule munaye sawa zino abadde atera kubeera nnyo waka nga akolera waka ku internet ngakolera ku internet ngabera waka bamita Alex Ndawula ne sawa zino munaye yamazina sa omuka ogwenkomero wabula ate police nakuva na reporter yankomeredde inzo kubanga yali Alex Ndawula kubanga bambi ava mu nsi muno okubanga alekulira ensi abasawo tabana bakuva ku reporter yankomeredde kuba mulambo bagujjeyo makage ndagutwala mu gwanika ekulu wali emulago naye abasawo tabana bakuvayo na reporter yankomeredde eraga kiki ekyase Alex Ndawula omukozi wa Capital FM. Fadi TV ina kusaba subscribing ne bambi basilebwa abasinga abakozi bo ku radio bambi banyoleddwa nnyo Patrick Omujuka Abe Mukiiri n'omanyi bambi bakatongolo omutongole bonna bambi banyoleddwa olw'omusajja mukulu ono okubanga yafudde abasinga bambi bageze ku bijjabwe ja Instagram ne bakasaba Katonda bambi amwoyo gwe agulamuze kisa omwoyo gwani gwa Alex Ndawula bambi kibi nnyo ekyomusajja mukulu ono Alex Ndawula myaka anabadde muweereza ku radio eya Capital FM era ngo nabadde aweereza program ez'enjawulo omuli okukuba omuziki nga DJ badde atera kumixinga ekizikiziki ebiseera ebisinga nga atanya okuweereza program ebadde tera kubeerayo misana nga lunch time enaatera okutuuka ssaawa nga 6-7 ng'aba atabula omuziki ng'atabulira bannayuganda omuziki abawuliriza ba Capital FM munaye waato yafunire ekyamusse tekinaba kutegerekeka bulungi wakki ekiyinza okuba nga kyamusse tuyinze poliisi eveyo n'alipoota kusa n'abasawo. Fadi TV gisubscribe ebitambula kati munaye bw'atyo omusajja mukulu Alex Ndawula munaye bwe yafudde mu subscribing tumitinge mu video n'abezeeko mweraba.